Kimwayagaliza embazi kibuyaga asudde essaala zammwe Mukama Katonda amaze n'abeera ng'azaanukula amanya endoboozi bamutemusa SMX representing straight out SMX media wano tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa kyolina okukola kiri simple okubeera ng'osubscribinga ku SMX media gwewegatte ku mukululo gw'abantu abafuna updates buli lunaku buli ssaawa ate nga ne stories zaffe tusooka zikonvatinga data waleme kubeera ng'agenda mungi gwe obeera olaba stories zaffe waneno ku YouTube nga tutera okukikola tusooka wishinga people happy birthdays neera ng'olunaku olwaleero Hadija Namulondo happy birthday to you lwakuba omukyala ngambye okuwishinga happy birthday teyambulidde linnya lyo naye happy birthday to you waliwo omuntu akwagala ennyo akuwishinze happy birthday so happy birthday to you Hadija Namulondo so story yaffe y'olunaku olwaleero yassanya okubeera nti neera however much temunnabalaba information eno ng'esatulatinga nnyo olw'ensonga ezimu naye gwe kyolina okutegeera nze okuva ku credible sources zange zennina Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Cuucu Nantawetwa ali kusongamu ndimu ali kusongamu olugalo Nantalinnya mu kateebe wendigwa wooligwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yatwaliddwa y'okujjanjabwa ekirwadde kya allergy nze nali manyi mbu allergy just category y'ekintu ekimu kati nga kati allergy eyo enabeera classified and ebintu ebisinga lwakuba ffe tebatubulira allergy ekika ki Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gy'alina kubanga nali manyi waliwo omuntu ali allergic to empewo ennyingi waliwo omuntu allergic to obutungulu waliwo omuntu ali allergic to soda waliwo omuntu ali allergic kwegamba ebintu bingi ebireeta allergy kati baspecifyinga bulungi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda allergy ki amuluma naye gwe kyolina okubeera ng'omanya okusinziira ku credible sources zange zennina Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yatwaliddwa mu nsi ya Germany yes yatwaliddwa Germany omanye basinga babatwala India simanya babatwala wa naye ye yatwaliddwa Germany okubeera nga ajjanjaba ekirwadde kya allergy ndowooza n'ensisinkano ye ne president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndowooza ne baali balina engeri gye boogerezeganyako ku ebyo kubanga yamutegeezaako ku mbeera y'obulamu bwe nga bwetabadde nnungi however naffe ffennyini twali tukiraba before even Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okuvaayo confirminga mbu ye Ssaabasajja Kabaka abadde alumizibwa obulwadde bwa allergy naffe ng'abantu twali tumaze okubeera nga tukiraba mbu Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi however ne Charles Peter Mayiga n'avaayo n'akikonfirminga mbu Ssaabasajja Kabaka alina allergy abadde amutawaanya lwakuba alina abasawo abali mu kubeera nga bakwasaganya embeera eyo neera bali mu kubeera nga bagikwasaganya abantu ne badimandinga twagala Ssaabasajja Kabaka atwalibwe ajjanjabwe naye Charles Peter Mayiga n'abaanukula n'agamba gwali eyo atudde mu kazigo ko singa okwagala Ssaabasajja Kabaka okusinga ku Baganda bo okusinga ku mukyala we okusinga ku baana bo okusinga ku bantu abamwetoolodde so enteekateeka zonna zaali mu plan era nga olunaku kyemmanyi lwabadde lwaggulo Ssaabasajja Kabaka yatwaliddwa e Germany okubeera nga ajjanjabwa ekirwadde kya allergy katusabe Mukama Katonda Ssaabasajja Kabaka amukuume amuwangaaze neera asobole okubeera nga amuwonya ekirwadde kya allergy ekyo ekibadde kimutawaanya so katusabe busabi byonna bigenda okubeera nga bivaayo mu ddwaliro bibeere nga birungi oba respondinge bulungi ku treatment yonna gye bagenda okubeera nga bamuwa wano ku SMX media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa ojja kwebuuza information ng'eyo gyenjigye naye nga tubeera ne sources zaffe amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media I sign out